manalabika bwata yagadde kulabika talabika gena maaso ya neyanziza nnyo neyanzege abalabi baffe aba Assault TV anze buli lwenzija ku mpewo mbagamba ekintu kimu nti wekwate Assault wekwate omunyo ku makya gwe buli kyobadde otambulanga owulira tukinonyerezaako ate ne tukutuusaako ekituufu olunaku olwaleero nzize wano kutwekobe Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano Emengo okubatuusaako ekituufu ate ku ebyo ebizze bisasaana ku bikutu gya social media. Katikkiro nga bwe yagamba gye buvuddeko nti social media abamu abalina enkola ey'okulabika nti abateekawo embeera esasamaza bo bafunye views babawe ssente ku mikutu egyo egy'enjawulo era kye kigenda mu maaso. Kyenjagala okutegeeza abalabi baffe aba Assault TV nti Ssaabasajja Kabaka talina buzibu bwonna. Ekyo kyenzeze okubategeeza nti omutanda Ssaabasajja Kabaka atalina buzibu bwonna era tewali embeera yonna nzibu gyalimu ebyo ebibadde bitambula nti oba ki si bituufu. Ensonda ezesigika okuva Emengo ate waggulu n'ensonda ezesigika okuva mu security KPU Kabaka Protection Unit abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'ensonda ezesigika okuva ku abo abali ssaawa zino ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka njogedde nabo okuviira ddala olunaku olw'eggulo okumanya embeera lwakubanga wano wendi sobola kulaga bifaananyi naye mujja kubanga mubiraba ebyampeerezeddwa okuva Ssaabasajja Kabaka waali. Ekituufu kiri nti waliwo ate abakuliyetinga embeera ne batandika okusindika ebigambo ku social media naye nga beenoonyeza byabwe. Balina ababateekamu oboolyawo ssente nga baagala okuliyetinga ekibeerabeera mu Bwakabaka bwa Buganda oboolyawo ne gavumenti eya wakati batandike obbakontanya. Abo nno bennyini bava mu famire gye sigenda kwogerako wano ku mpewo naye nga famire eyo oba ekika ekyo kyekikola egimu ku mikolo egy'obuwangwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Emikolo gye bakola abagikola wolaba waliwo ekyoto ekyo kirina kubanga kyaka essaawa yonna gombolola kyaka okuva ku makya paka ku makya tekizikira kizikira Ssaabasajja Kabaka nga akisizza omukono abeerawo. Kakati kuva mu lulyo olwo be bataddewo waliwo omwana omu eyataddewo embeera oluvannyuma oboolyawo olw'okuba nti waliwo abamuwadde ssente ne batanula okutandika okwogera ebya Swakaba ebitaliiyo. Naye tuzze wano kutwekobe okubabuulira ekituufu nti Ssaabasajja gyali Ssaabasajja alamula ali ku Namulondo alamula Obuganda talina buzibu bwonna. Oyinza okwebuuza nti kale soose ezizo zagambye ABCD byebiriwa? Ssaabasajja Kabaka mu kiseera kino oyinza okugamba nti tali mu ggwanga Uganda. Ekyo kyo kituufu. Bwe yamala emikolo gino egy'amatikkira ag'emyaka 27 Ssaabasajja Kabaka yasiima ate atambulemuko era mu kutambulamu okwo yasiima okgenda mu ggwanga erya Kenya. Ali mu bifo eyo ewawummulirwa mu bifo eyo mu Bamasayi Palaside eyo gyali mu kuwummulako. Ssaabasajja Kabaka mulamu talina buzibu bwonna. Bwe yamala emikolo gino nga bwe tubategeezezza yalinnya ennyonyi n'abamu ku bantu oba yatambula n'abamu ku bantu ne bagenda e Kenya era nga yagenda kuwummulamu nga kino buli mwaka abadde akikola. Afuna liivu ya myezi 2 n'agenda n'awummulamuko oluvannyuma n'akomawo era nga e Kenya eyo gyali mu kiseera kino atali mu ddwaliro nedda yagenda kuwummulamuko. Ssaabasajja Kabaka yagenda ne ttiimu ey'abantu abawerako. Ttiimu eyo nga alina abakuumi be bakulemberwa Ssempijja mumumanyi oyo ndowooza ali ku ranka ya Lieutenant Bwenyisuubira Ssempijja y'omu ku basirikale abamugenderako n'omusirikale omulala bamuyita Mbuga era bali naye bagenda ne Ssaabasajja Kabaka. Abalabe yagenda nabo kuliko omufumbi we oyo atambula naye oyo yagenda naye kuliko amwoleza engoye oyo yagenda naye n'abamu ku baana aba olulyo olulangira nabo bagenda nabo wamu n'omuwandiisi we y'emu ku ttiimu gye yagenda nayo era bwe bali mu ggwanga erya Kenya mu kiseera kino mu luwummula Kabaka lwe yagendako ng'amaliriza oboolyawo emikolo egy'amatikkira ge. Bingi ebibadde byogerwa mubiwulidde naye nga Assault TV omunyo ku makya tubategeeza nti omutanda gyali alamula talina buzibu bwonna.
era mangu ddala ng'amaze okuwumulamu ajja kuba akomawo adde ate ku Namulondo eno e Buganda naye nga ekituufu kyekyo kitwagadde okubategeeza abalabi baffe aba SO TV. Anjogerezeganya ne security emuli ku Lusegere, njogerezeganya n'abakungu abamuli ku Lusegere, ate nina enkizo nti nina omukisa abaana b'olulyo olulangira abamu anjogerezeganya nabo buli kimu tukishalinga era nga bwe nkugambye nti n'ebifaananyi tujja kuba tubibalaga ku SO TV gye bujjakawo katono mulabe embeera omutanda gy'alimu talina buzibu bwonna mulamu ateredde entende atambuza bulungi emirimu gye era Obwakabaka abulamula. SO TV omunyo ku makya kyetwagadde okubategeezaako ku mbeera y'omutanda embeera ya Ssaabasajja Kabaka nti ababyogera beenoonyeza byabwe waliwo obaolyawo ekigendererwa kye balina emabega kitali ate kyetutayinza kwogera kati oba tekitamanyi mu kiseera kino. SO TV ne bakama banga bali mu studio eyo embeera gye njagadde obatuusaako enkya ya leero. Enkozesa y'emikutu mugatta bantu. Webale nnyo Robert Mutebi okubeera nga oli well informed and well researched information weri yennyini wootuukira ddala era woolagira ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma ali Masai Mara. Oli Masai Mara abalambula ebisolo bakimanyi nti game parks ezeyagaza omuntu yandibadde ayagala okugenda wano nga Uganda bwe tulina Chobe nga bwe tulina Queen Elizabeth bwe tulina Kidepo National eriyo Masai Mara. Masai Mara, you go with your family, you get a very good time. Yatambula atya mu COVID ennyonyi teziriyo. Oli Kabaka wa Buganda olaba Kipitegeyi yatambula paka Monaco. Kabaka wa Buganda alemu ati okutambula okugenda Masai Mara. Lwaki yatambula? Lwaki teyetambulireko? Batambule nabo bonna ba family eri Masai Mara ali mu nsolo. Ensolo zigenda kumusigirayo COVID watalina masiki agirina alina n'omufumbi. Robert Mutebi atugambye ttiimu yonna ebifaananyi bali eminonye nange nabirabyeko n'ebimbuze ali Masai Mara ate naawe tukugamba muna Uganda when you get time to get holiday naawe otambulako nogera mu bifungo ebyo. Bannayuganda abasinga kati banoonya ssente za kulya, banoonya ssente za school fees kuzzayo baana ku ssomero, embeera tennatereera bulungi. Ebigambo era bali byeyongedde kutambula nga bagamba era embeera eyo eyakazigizigi ereetedde amagye okuyiika ku Lubiri nga beekengera ekigenda okuddako. Twagala Robert Mutebi bw'aba asobola ffe tumusaba abadde amaze okuzingako kamera ze. Robert Mutebi oba osobola tulage kuba amagye abo abantu bagamba abeetoolodde Olubiri. Ya neyanziza nnyo neyanzege ekyo nno kikulu nnyo ku mbeera eyabadde esaasaanira Obwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna n'ensi yonna olunaku olw'eggulo n'ennaku eziyise kubanga abapantagoni abatuuse n'okuvaayo ne bategeeza nti wano ku Twekobe ku Lubiri wano Emmengo ku wali waggulu ku Bulange obaolyawo ne Masengere wamu ne ku Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nti ku Masiro nti bayiyeewo amagye mayitirivu nnyo olw'okulabika nti obaolyawo gatandika okwasaganya embeera bo gye babadde batandise okusaasaanya ku mikutu egy'enjawulo. Kakati gwe omulabi waffe owa SO TV ebintu ebisinga bye tukulaga ate tukulaga live. Embeera eri wano ku Twekobe yeeyo gyogenda maaso n'okulaba ssaawa zino simanyi oba gwe amaaso go gakulagako omusirikale yenna wano we tuli ssaawa zino tewali musirikale yenna. Ebyo byayogeddwa nti abayiye amagye bayiye poliisi bayiye buli kimu okwasaganya embeera bo gye babadde batandise okuliyetenga si kituufu. Tewali mbeera yonna. Abasirikale abatonotono abali wano be basirikale era abateekebwawo okulabika nti bakuuma ekifo kino ekya Twekobe tewali mbeera yonna. Wali ku Butikkiro wogenda maaso n'okulengera goyinza okuyita amaka gandibadde aga Katikkiro wa Buganda ne offices ze awo tewali nawo mbeera yonna gyogenda maaso nakulaba ya bunkenke nga babadde babyogerako tekiriiwo. Ku ku luguudo luno olwa Royal Mile lwe tuliko ssaawa zino bagiyite Kabaka Njagala tewali mbeera yonna gyogenda maaso nakulaba omulabi waffe owa SO TV era olaba nti emmotoka nazo zitambula
bulungi wadde nga ntono otunula okuva eno n'ogweri ku Bulange n'otuuka ne mu mulyango ogwa wankaki wa Bulange nga tulabyewo mbeera yonna era olunaku olw'eggulo twasobodde okulabika nti tulawuna okulaba embeera nga bweri nga tewali kyonna ekiriwo nga bw'ogenda maaso n'okulaba nawo tewali mbeera eriwo eri waggulu ku Masiro Nabulagala nayo emirimu gy'okukola oba oliawo okuzzaawo amasiro we tutuukiddeyo nga gigenda bukwakku bali mu kuzimba ddaali bali mu kuwunda ddaali eri amasiro munda tewali mbeera yonna eriyo sayidi eyo nga babadde bagenda maaso n'okubitebya nti bayiye abasirikale bayiye ebyokwerinda biri gulugulu n'ebiringa ebyo nti obwakabaka bwetegekera ekigenda okuddako ebyo byonna si bituufu ffe tuzze ku ground okutuusaako ekituufu nga bwe kiri ate eri deployment yenna ate eri bunkenke bwonna ate eri kyonna kyoyinza kwogerako kiraga nti waliwo oba oliawo ekintu kyonna ekyagudde mu bwakabaka bwa Buganda kubanga n'ekyoto kyennyini kino ekirina okuzikira nga oba oliawo omutanda naye azikidde tukituuseeko nga kikyagenda mu maaso n'okwaka ate nga ne ku Masiro wali ekasubi ekintu kyekimu kyekiriyo kubanga ekyo kyo kya buwangwa kirina akabonero kekiraga ate nga bannaffe oba oliawo abalangira omulangira ayingidde mu njo oba avuddemu abannaffe abengeye nabo tebalina kye baavuddeyo kwogera okugjako abantu abavudde munda mu bo abatandise okukola wolokoso abadde agenda maaso n'okusaasaana embeera yo nzikakkamu mu bwakabaka bwa Buganda ffe tuzze ku kiriyalinga eya nti tewali bunkenke bwonna buliwo Ssaabasajja Kabaka mulamu yagenze kuwummulamu buwummuzi era oluwummula lwe lunaggwako mujja kubanga mumulaba ng'asiimye okulabikako eri Obuganda. Charles James Nkobuge Fedi Nabwire Obuganda buteredde entende tewali buzibu bwonna. Wanjisewo damu ofuna akakisa okulaga ku kyoto ekyogombolola oba tebakukkirize kuddayo kukinuzaamu kamera ya mu nono y'obwakabaka bwa Buganda waliwo abantu abakkirizibwa okulabika nti batuukawo ku kyoto ekyo gombolola naye bw'obeera eno olaba nti omuliro gugenda enku teguzikira wabeerayo omukka oguvaayo kamera eyinza okubanga mu kiseera kino tesobola gulaba kubanga sigwa amaanyi nnyo naye nga bwe tutuuseewo abannaffe abakolawo bo tubasanzeewo lwakuba tebaagala kujja mu kamera tebakkirizibwa mu mateeka tubasanze era bagenda mu maaso n'okukola omulimu ogwo ogw'obuwangwa ogw'ennono ogukolebwawo era nga ako kabeera kabonero akalaga nti ate tewali mbeera yonna eri mu bwakabaka bwa Buganda okujjako singa oba oliawo tusanze ng'ekyoto kizikidde ate ekyo kyandibadde kirala nnyo naye we tutuukiddewo nga buli kimu ate kigenda mu maaso n'okulabika nti kitambula nga bwe kirina okutambula akabonero akalaga nti tewali mbeera yonna nzibu tewali mbeera yonna oba oliawo y'amaziga eri mu bwakabaka nga bwe babadde babitebya. Tweyanziza Robert Mutebi tetugenda kubanga twongerako n'akatono